naye kamera esobola okunyika oba esobola okubbulula. Essaawa eno ffe bino omutulaba tuwoleeza Honorable Joel Ssenyonyi kamera. He understood the assignment. Mukulembeze bwe yagamba nti kamera yo kyekyokulwanyisa kyo. Kyova olaba ne speaker wa parliament yali alwana bannamawulire baleme kubeerawo, era bannamawulire tebaba kubeerawo kubeera nti bino ebintu babikwata. Olwaleero simanyi Honorable Joel Ssenyonyi we yandibadde yeetikkula kino, era naffe twandibadde wali nga tumuyinamu embalabe nga tuga saatabanga yagira jjukira already tuyinamu trama ya mpuuga. Neeteebereza olaba twali tuyuzayuza wa 5 tuba kukakasiza ddala ne baleeta ebitukakasa nti omusajja yakwata ssente zitandikirwako B. Tetubuuza nti bbiri waati nti biliyoni. Twandibadde tumuyuza. Yes butereefu tukwaniriza ku Jika Media wasuza otya ogamba otya kansuubire nti oli bulungi. Tuba tuyingiddewo n'amawulire gaffe agookya amawulire agakabira ng'ensonga ezikyayitinga ne zikyatambula z'ensonga ez'omwana mulenzi Joel Ssenyonyi nga Dini Lubowa amutaddeko akattu era ng'agamba nti essaawa yonna agenda kubeera ng'ate munange ata abanga aleeta obujulizi obukakasiza ddala nti Joel Ssenyonyi yabba sente ezikunukkiriza kawumbi kamu ne miliyoni 7 ez'e Uganda wano. Joel Ssenyonyi ebyo olwabiwulidde ng'omusajja amusibako amatu g'embuzi omuliisengo omusango butereevu n'agutwala mu kooti. Katwengereyo n'akatambi kano ate n'oluvannyuma tukomewo tweyongere maaso n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Era mwabadde batunyiigira nga batubuuza lwaki muwoleeza Honorable Joel Ssenyonyi nga wano mpuuga. Jangu ku vidiyo eno yennyini weenaggwerako ojja kuba okufunya okuddibwamu. Nina ne bennalabye ab'e Masaka abeeyita abakulembeze simanyi nabo bamemba ba Nuupu nga balina bye beemulugunya. Omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti era nga ye mwogezi w'ekibiina kyaffe ekya Nuupu Right Honorable Joel Bisekezi Ssenyonyi ke kaseera aveeyo atangaza eggwanga ku bigambo ebitiŋŋana nti yakwata ekyoja mu miro kya kawumbi kamu n'obukadde 7 okulaawa n'okutta lipoota ya Civil Aviation Authority ne Uganda Airlines mu kaseera we yabeerera ssentebe wa Kosase. Okulaawa n'okutattana lipoota ya Civil Aviation ne Uganda Airlines bye bimuteekebwako olwaleero. Njagala owulirize vidiyo eno we nagambidde nti kamera yokka yetuleetedde okubeera nti olwaleero naffe tukola ki tumuwolereza. Naawe amuyinamu embalabe gwe babadde olwedde balwazizza omutima ng'olowooza oba omusajja yagira njagala owulirize wano bulungi. I have 2 reports, one of Uganda Airlines and Uganda National Roads Authority, which are ready. So I beg to be guided on how I proceed, Madam Speaker. I am guiding that you present a report of UNRA. There was a problem in the airlines. Is it airlines? Where there was a leakage that was brought, that we ruled upon. We ruled upon that leakage. There was a leakage of a report. A property of this parliament cannot leak out, and you still continue debating on it. Mukawulidde omusajja yaleeta lipooti nga ziri ready n'agaani na lipooti ziri 2 eya Uganda Airlines n'eya UNRA. Speaker yamugamba nti leetako ya UNRA. Eya Uganda Airlines eyo tetukyeyongerayo nayo kubanga waliwo ebyaliikinga. Webibanga byaliikinga ate ebyaliikinga property ya parliament eyo yaba afuuse bbiwa abaana tuba tetukyayina gye tweyongera nabyo. Lipoota olwaleero gye mutadde ku musajja nti yagikola ki? Yagibulankanya. Yagireeta n'agaa eri ready. Speaker n'agigoba. Who ate the money bwe zibanga ddala sente zaagabwa? So bannayuganda don't be fooled. Mugoberere ebintu ebigenda mu maaso. Dig deep nga tonnasalira muntu ki musango. Bantu abamu balalu, abantu abamu waliwo ababafukire, abalala baagala kufuna we banywera ku mazzi. Kati essaawa eno mpuuga ali mu kunywa ku tuzzi. Speaker yennyini naye ali mu kunywa ku tuzzi. Naye nga tukomawo ku kyemikono ku kyemikono mwagala tujja ku kyemikono. Naye yali aliidinzeemu delegation y'emikono. Naye mwamukubisa kisikando ky'abantu beerwa emiyaga ne mugaa nti simanyi yabba ettaka ly'abantu. Kuga buli abeeyimbyemu mu kigambo ky'obubbi mu parliament muyina kye mumutaddeko mu keeping busy biri ebyabiveeko. Sekikubo ye mwamuwumuza bana ebyemikono mukyabiwulira.
Sekikubo yo bamuzikiza bamutekako abantu babeerwe emiyagambo yabba ettaka ly'abantu simanya abatta simanya abasongamu emmundu biki ebyo ebyemikono tetukyabiwulira kati mpuga alya bwanywa Speaker wa Parliament kati saawa eno baagala buli muntu yenna alwanagana n'obubbi mu Parliament obalaba bamutaddeko embeera mwalaba bamachinga ku Parliament ku Sekikubo ebyemikono byo tetumanyi na bigenda mu maaso ku byo esaawa eno Honorable Joel Ssenyonyi alina byalwanagana nabyo kati naye baagala muzikiza abo babajjewo hey, we are watching you all. So muyiyeeyo ku kipya kino temwakifumba bulungi kujja kamera yabaleetera obuzibu kyova olaba yali yamuwandikira n'omuwandikira n'amugamba nti bannamawulire balina okukola ki balina okuvaawo kati teebereza bino byonna bibakubaawo nga buno obutambi tebuliyo olwaleero Honorable Joel Ssenyonyi singa kati mpuga ali alanamyaganze nalya bitaano oyo wuyo alidde kawumbi plus yabane muntu gamba nti yalya ssente zaani yazimuwa toyinza kujja nti omukazi yafunye olubuto kyebasooka okubuuza yafunye olubuto ani nannyinirwo era baga nti yafunye olubuto ekibuzo ekiddako ani nannyinirwo ssente zemugazi yalya ani yazimuwa n'atayogerwa linnya mutufuulinga n'abantu nabo bali awo balina ebibuzo bibateebuuza so ndowooza abadde alinamu akabuusabuusa Honorable Ssenyonyi ku nsonga eyo naawe oteredde omutima gwo kati guli saafi so ndowooza omukulu Haptop Boss mumwewuliriddeko oyo nno si yeyeke yakavaayo kubeera nga awolereza Joel Ssenyonyi okuva kino ekibozibozi ekya biliyoni 1,700,000 ekyatandika ekigambibwa nti yazibba si yeyeke yakavaayo kumuwolereza abantu bangi nnyo bakyawolereza Ssenyonyi nga bagamba ono yandiba propaganda bamusibako matugambuzi kumuliisango bamusibako ebintu nti okulaba nga munnange bamukyayisa abantu bagamba Ssenyonyi ali nnyo ku ludda lw'abantu bandiba nga munnange ate nga bamuwaayiriza ate we tuddeyoko ku ba social media in-laws kugase ne ba foot soldiers ab'ekibiina kya NUP abaana ababeera ku mutimbagana abo abayiwawo omubiri ku lwa NUP ku social media era wo batambaala bayinza okuvuma n'okiwulira bo bagamba balinze omukulembeze owaabwe Robert Ssentamu Kyagulanyi asooke aveeyo yabyeyogerera agambe nti kituufu omusajja yalya awo balyoke bamuteeke ku ntandaala akiwulire bo balinze pulezidenti waabwe wa NUP aveeyo akakase nti ddala Ssenyonyi yalya awo Ssenyonyi balyoke bamusse ku ntandalo naye waana batannavaayo kwogera nga we bakola ku mpuuga ne bavaayo ne boogera ne bamulabisa mu lujjudde ne bamuteeka ku ntandaalo Joel Ssenyonyi tebajja kumulabisa okubanga bino byandibanga propaganda bagezaako kulabika nga ate munnange nga bamukyayisa abantu anyways newankubadde waliyo abalinze pulezidenti wa National Unity Platform Bobi Wine okuvaayo akakasiza eddala nti Ssenyonyi yalya then abantu bamuyiseemu entandaalo then waliwo n'abalinze omusango gwa Ssenyonyi gwe yawaabira Dini Lubowa nga balinze Dini Lubowa aleeta obujulizi mu kkooti bwagamba nti bwalina awo balyoka ate Joel Ssenyonyi bamuteeke ku ntandaalo balinze obujulizi Dini Lubowa bwayogerako bwalina awuleete mu kkooti bwanaabuleeta nga ddala bwesigika awo balyoke bateeke Joel Ssenyonyi ku ntandaalo naye nga fano ku Jika Media gonna tujja kubeera nga tugakutuusaako mu bulambalamba bwago era nga gwe tubadde tulina ku ssaawa eno yennyini wabula wekumire ku mukutu tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo ddala nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wena tanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge toyolala kutaninga on notification bell yo guterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya nakugamba wosanga kalango onawona tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mwabatulabira ebweru w'eggwanga osana mmwe abatulabira niwaka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama bampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala
okwagala. Weekuumire ku mukutu ogwa Jika Media, tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo. Kale ssaawa eno mundeke mberekereze, mubeere bulungi, mweraba.